gwe eno audio gye muzunza ya Dr. Alimane Asiya oba mukoze editing bannange tujogeddwa nze ntegedde lwaki abantu bagamba nakowe mikwano gy'abawala mukama katonda wange bannange zino struggle olumu zibeera ntuufu mubikola ng'ebyokusaga naye zibeera ntuufu mukama meeting zitandikira n'eri osimanyi oyo kazungu gw'oba okwatako osimanyi ate obukadde obutaano nga ffe tuli eno twerege mujoga omukazi bwakugamba nga nviira mu maaso muviire ne tuyuwawo emibiri ensi nnamba kati singa gaali masasi abasinga wano ffenna singa tuli bafu mu bintu eby'ekisiru bannange ezo sikyawa bujulizi bannange musala ebiso mubaaga omukazi bwakugamba nga nviira muviire bannange abakazi muli batemu obutemu bwammwe bubalabika mu maaso buli wamu bannange abawala muli batuufu mukoyo emikwano gy'abawala sibanenya muli batuufu bannange ebintu byewuunyisa bannange biringa ebya internet naye nga mu reality gyebiri ze ngeze kufumbagawa Asiya wano woli oli mu kifo kituufu mukama yayanukudde essaala zo Asiya tuve mu bigambo tudde mu bikolwa wagambye kazungu simanyi talina mwana kazungu simanyi bitya Asiya tuve mu bigambo oyagala kumanya kazungu alina omwana oba talina oyagala kumanya kazungu mufumbo oba si mufumbo tuve mu bigambo tudde mu bikolwa kati ebigambo abantu babikoye kuba buli kimu tukyogedde osanga abantu banafuna n'omukisa ogulaba ku baana bo Asiya wagambye abantu bazimba ennyumba ezitaliko pulaani Asiya omanyi ne pulaani y'ennyumba kyekitegeeza gwe wali ogikutteko ne mu ngalo osobola okugindaga ggwe ensibawo n'ezinnuma ne gye wazimbye sitekansi emanyiyo mubeera yiri katonda gy'assa ebigere Asiya ennyumba gy'ozimbira maamawo gy'oyita ennyumba ffe abamu yaffe ebiyumba bya nkoko nze Asiya nkubuulire wano wooli oli mu kifo kituufu mukama yayanukudde essaala zo wagambye nakola mu Oman nze mu Oman nina kyendagawo I have my free rooms n'omusaala ngufuna sawa zino ndi mu Dubai sinawezaamu yadde 2 years I have my 5 rooms wagambye abagagga bazimba mu byalo I'm making it in village ndi mugagga bannange omuntu okumujja mu kyalo kyangu naye okumujjamu ekyalo Asiya tuve mu bigambo tudde mu bikolwa nze Asiya interview nze ngisasula batujjeko interview nga tuli ku byeyo bakebere buli omu bakebere omugagga Asiya bakebere ne kazungu olabe bakebere nze nsasula gamba Alani waali agikole internet weeri wano buli muntu alaba balabe Asiya tuve mu bigambo nze nsasula interview bagikole Asiya we mubeera muli mu lumu ng'abantu 8 naye teweza yadde singo teweza yadde ebisenge ebina webe biweza nze nsasula tebiweza naye nga mugisula n'ebinanjogedde bingi Asiya tuve mu bigambo tudde mu bikolwa ennyumba gy'ozimbira maamawo abamwe waffe biyumba bya nkoko gwe by'ozimbira maamawo lengera amabeere gakulukusenga emikono gy'ekkanzu ndowooza nawe ontunuulira n'oti omuwala afaanana ng'aze ng'ate ndi mufumbo lengera wenna olinga gwe baazikirizaako sigala lengera omwana talina yadde enkovu ku mubiri ndowooza nawe kyekikwewuunyisa Asiya tuve mu bigambo tudde mu bikolwa ekyobugagga ky'olina ekinti feesi yo bagikoppa ku kabina kange kyekyobugagga ky'olina mu nsi muno Asiya tuve mu bigambo jjayo ATM z'osiiba olaga abantu tukebere message tuziraga abantu enkya tukole live tuwa abantu ku data z'emboozi z'abagagga kati ze twagala tukwate Alani tumuwe ebintu abiwa abanaku z'emboozi ze twagala mu bagagga tubikoye ebigambo tebikola Asiya laga ky'olina kirage eyo ennyumba gye walaze kyekyobugagga ky'olina ng'ate tennaba nakuggwa okomaawo wooli abantu tuli wala Asiya tujjeyo evidence obeera yiri eri mu kyalo kubanga omanyi teri ayinza tuukayo Asiya tujjeyo evidence buli omu ajjeyo nze kyenjagala kati enkyakola live ogambe nti Shamina kazungu sasula batujjeko interview nkulage kyenninawo naawo ndage ky'olinawo nkulage tuli wala tujjeyo evidence newe oyagala wano ku internet tuzijjeyo Asiya you are just busy doing nothing bikazi bikulu kwebuza magezi oli mu contract ya myaka 2 omwaka okolera milioni 10.12 omwaka mulamba oguze ka politika milioni 8 ositudde ennyumba eri waffe obukadde 25 ngamba bugagga bukomya ddala mu ebikazi ebikulukulu nganze ebyazaala zaaledda ositudde ennyumba bugagga bukomye oli mu contract ya myaka 2 owoza I'm coming home ogenda wakanga n'ennyumba gye watandika okuzimba tenaggwa oli wano otwasamira temulina pulaani wemulaba omuntu akoze ekintu mu budde ate ne mugamba oya kudaala atweragirako bula twala tugende bambi munzijeko obukopi omuba temulina pulaani mutuule wansi okitegeera
Mubere ne developmental mind muleme kunzungirako. Sinze yabagamba kuba plan enfu.